Aniriza nnyo mwena kompoza Feza GTV era nga bulijjo buli lwa mukage sawa mukage ezemisana mbera nyingiddewo enzo mutestesi wo Hamdani Mido nga nkutusako programu yene nganze y'omuvubuka era nyongera okujjukiza nti TV ya Feno GTV ogisanga ku social media platforms ezenjawulo nadde ojasookera ddala gwa ina GoTV ali eyo osobola okubeera ng'otufuna nawe ali eyo ng'oli ku free to air era still GTV obeera okusobola okubeera ng'ogifuna ate yanyongera okujjukiza nti ne social media platforms zonna ezenjawulo era oba osobola okutufuna ffe nga GTV okugeza nti osobola tusanga ku TikTok kwetuli osobola tusanga ku YouTube kwetuli Facebook kwetuli oba oli awo tulina ne gune WhatsApp page nayo osobola okubeera ng'okola ki ng'otufuna era nga bulijjo programu ya Feno omuvubuka ngabo tukuletera segments ezenjawulo oba buyito obunyomero mwe tukuletera akanyomero aka current trends n'akanyomero akatopwa bade olunaku lwalero mu kanyomero kafa aka current trends tukuletedde skin mapping machines naddala gwe omuvubuka ali eyo naddala abakyala abali abadiringira mu bintu bya skin care toseguka ku TV yo tukuletedde programu ya lero mu current trends ogenda kubaako nebyoyiga bingi era mu mbeera eyo ne mu kanyomero kafa aka topwa bade tukuletedde ekyoto gwoba oli eyo naina mu lulimi lwaffe lufuutifuuti ekyoto tukikuleetedde ekyoto ekyenjawulo ekiri modified nga kikozesa nku ate nga kiri 2 in 1 beerawo ku TV yo toseguka beera ng'olindiridde kati mu mbeera eyo mbadde njagala omugenyi waffe ono leero gwe nakoze naye mbeere nga muwa omukisa naye abeere nga abeeyanjulira then after njaba mbanjulira omulamwa gwaffe ogwa programu yaffe eno ey'olwaleero. Wow, nze Namyalo Sala ndi medical clinic officer nga ndi ku SNC Male Medical Center tukola okujjanjaba abantu ensonga ya circumcision. Circumcision kwe kukomola mu Luganda oba okutayirira tukikola mu ngeri eri medical tubaawo okuva Monday paka Saturday okuva saawa 2 paka 2 eddwaliro Male Medical Center likola kukomola kwokka naye abali eyo naddala nga programu bweri y'abavubuka nsaba bategeezaako obulungi obw'okukomola lwaki omuntu olina okwekomoza. Amagwaffe tugenda okwogerako mu abavubuka abali eyo tukuleetedde emigaso oba ensonga lwaki olina okubeera ng'okomolebwa oba oli awo tukuleetedde n'ebyo ebibi oba ziyita disadvantages singa obeera tokomoleddwa biki by'osobola okukola ki okubeera ng'osanga era mu mbeera tugenda kubeera nga musawo atuyitiramu abannyonnyola abavubuka oba oli awo emigaso lwaki olina okuba ng'okomolebwa n'ebyo ebikyamu singa oba tokoze eki tokomolebbwa. Musawo okukomolebwa kye ki? Mu kusookera ddala okukomolebwa surgical removal of a foreskin of the genitals or the penis mu Luganda kwe kujjako skini ebeera ku mutwe gw'omusajja mu Luganda bwe nnyinza kifunzafunza but surgical removal of the foreskin of the penis. Ekirala bangambye njogere ku migaso emigaso mingi ddala nja kusookera ddala ku kintu ekisookerwako eri omuntu yenna yeekomozza nti obuyonjo buba bugenda kubeera bwangu abaami bangi nga si mukomole naye nga n'okunaaba bambi teyatendekebwa bulungi skini n'ekuŋŋaanya obukyafu munda awo ewakuŋŋaanira obukyafu wabaawo kivundu n'awunya kati bw'okomolebwa ne bajjako skini eyeeyiseemu kikuyamba okubeera omusajja omuyonjo bwaki obeera omuyonjo kyekivaamu bw'obeera omuyonjo n'oliducinga chances ensonga endala ekyokufuna UTIs oba urinary tract infections kubanga wali obukyafu bubadde butu exposinga kati bwe batukomola ne tubeera smart nga tuli clean ekiddako tuba tuliducinze chance ey'okufuna urinary tract infection. Ekirala ekyokusatu nti omuvubuka bw'okomolebwa mukwano kikuyamba kinene okujjawo anomalies ezijja ku busajja. Anomalies zino oyinza okuba tozirabanga nako naye eriyo abantu nga skini omwami skini esobola okudda emabega neegaana okukomawo mu maaso neebeeraawo neekutuga n'ozimba omutwe neetuga akasajja ne kazimba omutwe eyo gye bayita paraphimosis mu lumedico oba ogyewaze tejja kubeerawo n'endala evaamu gye bayita
eyitako skin neyita ku busajja bwo neegaana okudda emabega naye ebeerayo mu busajja. Kati bwe weekomoza oba ojjewo anomalies ezebbiri mu bulamu bwo ziba tezigenda kubeerawo. Ekirala ekyokusatu nti abaami akawuka akaleeta kansa w'omumwa gwa nnabaana mu bakyala mukatambuliza wansi wa sikini eyo. Kati buli lwobeera ne sikini eyo nga kweri ogenda kasaasaanya ku buli mukyala gwe weegatta naye ng'omuwa akawuka akaleeta kansa w'omumwa gwa nnabaana. Musawo sooka olindeko ekitegeeza okomolebwa tekikakatako ku basajja bokka naye tekira ngeri ekiyambiramu n'abakyala baabwe. Awo wennyini womunanga abakyala abali eyo abatulaba oba abavubuka bali abatulaba kati abakyala bo babeera bamanyi nti okomolebwa akikwata ku basajja. Okitegeera songa ate nabo kati engeri gye tukufunye omukisa guno musawo ogenda kubanga obannyonnyola oba oli awo nange mbadde naive about that nga simanyi nti no n'abakyala nabo kikola kibakwata kati osanga kijja tuyambako n'abakyala abali eyo basobole okukubiriza abaami baabwe babeere nga bakola kibettanira nnyo okomolebwa yongera okubeera ng'obannyonnyola. Weewaawo ku nsonga eyo era ngikakatirizanga moderator bwangambye nti omwami olaba kati kansa mungi nnyo mu bakyala w'omumwa gwa nnabaana n'ekiva ku baami okubeera nga abeera n'abantu bangi singa ojjako sikini eyo etereka akawuka ako oba oyambye abakyala bangi obutafuna kawuka ako ate naawe mwennyini omwami oba weeyambyeko okukendeeza emikisa egy'okufuna kansa w'obusajja kuba naye gyali bw'ojjako sikini eyo era n'ako akawuka nako we kabeera ekyo oba okiridyusinze. Ensonga endala nti bwe batukomola tuba tuggyewo embeera y'okufuna sexually transmitted infection okulidyusinga okendeezaako at least by 60% okendeezaako risks z'okufuna endwadde z'ekikaba. Obuwuka bulinganga oba 2 n'okusoba obuleeta endwadde ez'ekikaba mu basajja naye nga bwonna bubeeraawo ku sikini we butandikira. Ne HIV nga tumuteekamu ensonga ya sirimu human immunodeficiency virus nayo teyingirira mu busajja bwa muntu waafukira nayo bwe twegatta omuntu akasusuka n'ak'omunda k'otannajjako ofunawo obuwundu obutini nga weegasse bw'otagenda kulaba wadde okulumwa naye awo wennyini kunda mu sikini akawuka we katandikira okuyingira omubiri gwo. Kati singa oba okomoleddwa muvubuka oba reducinze chances ez'okufuna akawuka ako neza STIs endala tekitegeeza nti ogemeddwa taata toobeere era toomufune naye okendeezezzaako okusinziira ku banoonyereza bwe bakisanze. Abeekomoza mbeebaza. Ekirala omwami bwe weekomoza bannange kino kibeere nga routine kubanga ne mu baana tuyinza okuba nga twogera bantu bakulu naye n'abaana singa omwana oba omukomoza tukomola omwana okuva ku mwana owa weeks 2 bw'omukomoza oba omuyambye obulamu bwe obutabeera mu bintu byakwetakula mubalaba abaana ekeeyo n'abeera kasajja n'akatakula ishu eva mu sikini eyo kuba nti esuza oba etereka obuwuka obuleeta embeera ez'okwetakula mu baana. N'omwana mwogeddeko omwana muyamba omukomoze nga bukyali. Mero Medical Center ku Namirembe Road opposite former Pride okulinaana Bismarck buses tuli open ennaku zonna okuyamba omwana wo okubanga naye omuyamba obutafuna mbeera ng'ezo. Ekirala lwaki twekomoza ngenda kukyogerera ku nsonga lwaki ennaku zino tukomoza nti cultural ne religious abantu bakomoza naye lwaki bakomoza nti nabo baali tebakomola lwa ddiini naye ensonga eno ey'obuyonjo nkulu nnyo mu bantu okukola okwewaza okubanga ofuna embeera ng'ezo n'endwadde endala nnyingi ze tutagenda kwogerako eziva mu bintu ebika ebingi naye nga zireetebwa okuba nti olina kasikini ako. So tukusaba ali eyo kitwale ng'ensonga obeere ng'otereezebwa ate genda wali musawo genda wali musawo yaba akukomola. Abantu bangi abeeyita eyo nti bakomozi naye nga si basawo. Ate si buli musajja nkyogera mu kamera si buli musajja nti alina okukomolebwa mu kiliniki. Mubaamu abantu abamu ng'alina complications ng'alina ensonga ng'alina okulindako okukomolebwa oba ng'alina kukolebwa mu kifo ekiri specialized gyennyo oba ng'alina kubeera nga takomolebwa. Kati bw'ogenda eyo mu beeyita abakomozi naye nga si basawo bo bakomola buli omu bamukomola n'enkomola gye bakomola erabisa ebiseera bingi ng'ebivaamu si byebyo
bajja kukomola bakulage bakukomodde ne bwe binaatabuka togenda mulaba kuba talina address ekirala agenda kugamba genda mu ddwaliro bakuyambe kyokka ate nga yeyakomola jangu mu kifo ekituufu omuvubuka nkuwoni ng'olina akasajja kamu ate ke kakufuula omusajja kola ekintu ekituufu omulundi gumu weekomoza mulundi gumu mu bulamu nekiggwa kikole mu ngeri entuufu gende ewantu ewali professional olabe ng'omuntu akolako mu bulungi obujjudde era bw'ogenda mu kifo ekyo we bakukomolera muvubuka naawe beera soba tunula wootudde waliwo license ekkiriza omuntu oyo okukola ekintu ekyo tunula ku license ng'ezo ogisomeko eya mwaka ki omanye nti omuntu ono akkirizibwa mu mateeka so si kuyingiza mu bukolido weta wano na wali bakukoleko jangu eri abasawo abatendeke tukoleko ku Mero Medical Center weewaawo musawo era ne mu mbeera eyo nina ne bye mbadde njagala oba oli awo okubuuza mubakala okwogerako okwongereza ku ebyo by'obadde oyogedde musawo oyogedde abavubuka lwaki balina okwettanira ki eddwaliro era mbadde njaga mu mbeera eyo era ogenda kubeera ng'otuyamba abavubuka abali eyo kwa mulimu abantu abamu baba balina endowooza ngoba nga balina ekikwate nti anti ffe maama ayina omusajja omutabuliki yatukola ki yatukomola okitegeera kalina nakitambuliza okwo naye n'abaana bakoze eki bazadde nga kwakola ki kwakitambuliza ate oba oli awo olumu oyinza obutamunenya kubanga si kya bulijjo okusanga amalwaliro nga specifically gakola circumcision nga lino ki eddwaliro lyammwe musawo yes kakati mu mbeera eyo mbadde nsaba abavubuka abali eyo obabuliremukko n'emigaso sofa lwaki yandibadde yettanira eddwaliro okusinga okunoonya bano abantu abamukono abaki abasekinnoomu bano abatambula obutambuzi oli mutuufu mu nsonga eyo mazima ddala baleesa abantu wano bawererako ddala abaana abavubuka n'abantu abakulu ng'eyamukomola kiraga nti yali si muntu ali trained nga yamukomola birala nga yeetaaga kutereeza nkubuulira ali eyo singa onoogenda eri omuntu atali mutendeke waliwo be tusobola okuddamu ne tutereeza naye waliwo be nga tetukyalina kyakutaasa nga kyaggwa ekyo nkikubuulira nga bukyali nga bwekuba ku kyama yamala nga kyeyakola nga tetukyalina bwe tukyakizza kyensonga lwaki tukusaba jangu mu ddwaliro baleesa abaana wano be bakakomola ne be bakomoledda omanyi mu moderator abantu abo abakomolera eyo tebasanyalaza tebatunga abasinga kati basika busisi skin basika skini neeyitawo ku busajja bayita basika skini neeyitawo n'atemera wano kati ng'omwana omuto bw'atuuka okukula eno skini gye baasika ekalira kuno neekalira kuno bwekalira kuno bwakula agenda okuyimirira nga akasajja kagongobala bwe kati oba omwana mwenyini okubanga agamba nti alina pain kubanga anatoma ali nti olina kuba free naye eno skini eyakwatira eno eba ekasika ekazza emabega n'abeera ng'omwana agenda kubeera nga taligenda kubeera kuyimirira ng'omusajja era abazze nga abasajja bakulu akugamba okwegatta kunnuma kubanga ono omusajja alina kuyimirira bulungi straight naye olw'okuba skini eyakalira kuno ate ye musika emuzza mabega ate ng'alina kuba free n'abeera ng'alina obulumi bazze wano ne tubatereeza abantu abalina ze bayita adhesions tuzijjayo ze tusobodde ze tutasobodde ne tukulifaalinga eri omusawo moderator mbuuziza lwaki tebagenda eyo n'eyo gy'ogenda tewali address buno bulamu bwo waliwo abantu abajjaeyo ku bukaali ku bodaboda n'agamba nze nkomola abaana abokukomola bannange omuntu ali professional tatembeeya busawo waliyo abajja nga basawo naye bano abajja kagaali boda n'ebifo gye babakomolera mu bimanya abakyamu ne mu kamera nkyogera gavumenti mumanya abantu abakomola nga si basawo ne gye bakomolera naye tetunnalaba nnyo efforts ejjawo kintu ng'ekyo ku bulamu bw'abantu abantu bali subjected ku bantu abakyamu kuba tebamanyi bo tebamanyi naye ate n'okubajjayo tetubajjeeyo for example moderator bw'obeera omuganda tekitegeeza nti omanyi okusumika kabaka amin oli muganda naye okusumika kabaka tomanyi so osobola okubeera ow'enzikiriza eyo ekomola naye tekitegeeza nti wa trained eddiini kirala
n'okukomola busawo completely bwogenda mu class n'osoma ne bakuwa ne certificate ne bakuwa ne license kati akukomola license yagijjeewa bw'amala okukomola mukwana agenda kubulako talina address tagenda kuwa ddagala abaana babalese nga babreedinga nembatereeza abasajja abakulu bazze nga skin yalemera yeno musajja mukulu nga alina kujijjayo ate nkugamba ne bwe tunaabanga tukutereezezza togenda kuba smart ng'oli gwe bakomola first time true togenda kuba smart ekyo nkikubuulira bw'oba ogamba kangezeeko eno bwe binaagaana nzireeri togenda kuba smart bulungi ng'oli gwe yakomolebwa omusawo obulungi era bwe tuba tukomola omuntu tumanyi nti wano tulekawo 5mm okuva wano okutuuka wano naye kaakati oli asika obusisi abala 10mm abaladdi nti eno kolona eri wano nyina kuyita wano tamanyi that anatomy teyamusoma so tukusaba kola ekituufu okikola lumu mu bulamu kikole mulundi gumu kibeere nga kituufu abantu abali eyo tukusaba omwana wo oba muntu mukulu ojja kufunirayo endwadde nebyakusazisa tomanyi wa gyabijja ffe wano tulina ba supervisors ababeerawo ne balaba oyina ebyuma oyina ebifumba oyina eddagala oyina skill naye kati oli taliika mu monitoringa ye abeeraawo okuleeta buleezi kati omanyi ki kyakusazisa oba kirina endwadde endala banange twewala ebintu ng'ebyo tubeere nga tubijjawo si birungi mu bulamu bwaffe. Gwebale nnyo musawo information eyo gyotuwadde era abavubuka abali abatwala kompewo zaffe za GTV I believe nabo bakiraba lwaki abategedde ensonga ki babeera balina okujja wano kuki ku ddwaliro okubeera nga bakolumwa kubanga information gyobawadde yokka eraga nti already you're informed nti you're qualified mu kintu kino kyokola ki kyolimu kyokola singa bano ab'omukono abali eyo abakola ki abagwa obugwi ate nekyo abavubuka abali eyo mbadde njagala okwongerezaako ku nsonga ya musawo nti n'ebimu ku migaso lwaki oba olina okujja ku ddwaliro eddwaliro lirina address nti in case of anything nga kigenze bubi eddwaliro lirina address wojja okudda ogaye nti musawo nti omwana mwanamukomodde oba omusajja nti wankomodde naye nina ebintu like nina oba empulira gyempulira oba nina engeri gyempuliramu ey'enjawulo oba challenge zenfunye nti osobola okudda no revisinga nomanya nti yeetaaga ddagala ki yeetaaga ki oba buzibu ki ate oba oli awo kyotagenda sanga kwona omuntu ayeetembeeyo wa mukono okitegera kwakati omukono bwajja n'amala n'akusala atambudde agenze mwawuliziganyiza na ku ssimu tomanyi gy'abeera in case bw'ofuna complications nga bizizza omuzigo ogenda kumugjawa okitegeera kati abali abavubuka mwena tubakubiriza mwettanire nnyo amalwaliro ekintu address kintu kikulu nnyo nti in case of any complications oba omanyi w'osobola okukola ki w'osobola okuddukira okusinga abo abantu abamukono ate n'emigaso emirala musawo era ogibawadde nti omusawo abeera qualified mu kintu ekyo okusinga bano abamukono nti yabeera ayinza noga nti ayinza okukomola nakusikira ku jjajja nga yali mukomozi nekitange naye nakusikira ku jjajja nange ate nenkola ki nenzigiraawo kati ebintu ng'ebyo okubyewalya ddala mpozi musawo ne mu nsonga eyo nina kenjagala okuyisaawo nze ndi musajja enzikiriza yange ndi musajja muisiraamu era ne TV eno GTV nti ya Uganda Muslim Supreme Council era nti ekitongole kya busiraamu naye mulimu abavubuka abali eyo nako mbadde njala tukwayiseewo nga yalowooza wabanga singa nga alina enzikiriza nti okukomolebwa kw'abasiraamu ndi abasiraamu balina okukola ki okukomolebwa kati twagala abantu abo basensitizinge n'omuvubuka ali eyo nga yepita nga ye John Tom nga si musiraamu abeere nga amanya nti okukomolebwa si kw'abasiraamu ki bokka tinabatali basiraamu nabo bakola ki bakomolebwa bamanye n'ensonga lwaki gyemigaso gitwali twogeddeko mbadde nsaba nako ensonga eyo oyongere okwenfasizinga ku nsonga eyo okomolebwa webback kwalinga kwa culture na dini naye ensi gye tukyuseemu nga bwolaba ensi bwekyuka na buli kimu kikyuka naye emigaso gye tuwogeddeko tewaliwo mugaso gwawula mu ddiini tewaliwo gamba nti ono w'eddiini eno afuna UTI oli tazifuna nti ono afuna STI nti ono tazifuna nti ono eddiba lisobola omukwata ne limutuga nti oli terisobola so emigaso gy'okkomola gye njogeddeko giri totally medical tewaliwo reason gyendeese nga ya ddiini oba nga ya culture ziri medical okusinziira ku banoonyereza bye basanze abantu bye bayitamu nga balina skin eno oli eyo gamba by'abasiraamu oyinza okyogera ngo okiteeka mu maaso naye ng'ate ensonga eri emabega waakyo ndala nga mukwano olimu okutya
ng'ogamba ho obwo obulumi sibusobola oba ng'olowooza tomanyi na kumanya wewe bakomolera nga olowooza nti ogenda kutwala n'ebbanga eddene kino kye nkugamba bwe tuba tugenda okukomola mukwano tukusannyalaza n'obeera nga tolina ky'owulira yadde wadde akayiso ko kawulira kakusuna nga kayingira naye akayiso tekatwala ssaawa namba wadde dakiika just seconds nga akayiso kawedde kasita akayiso kaggwa tukolako ng'otunyumiza mboozi nga tewaliwo ky'owulira tukugamba bugambi vaayo ku kitanda n'abamu beebaka omuzuukusa buzuukusa n'omugamba owaayo vaayo ku kitanda so ensonga eno mukwano totya nti obulumi kituufu bwaliwo naye nkugamba tukusannyalaza n'obeera nga tolina ky'owulira kyakubiri obuwuzi bwe tuzisaawo tetulekaawo bwa by the way biri ebyokunyigamabwa mukwano muvubuka byaggwawo tetukyanyigamabwa skini tugizaawo bulungi wano ne tugikwasa n'obuwuzi wano ne bubeera nga butambula ng'obulaba nga butini era obuwuzi obwo si bwakugjamu buli absorbe bwobubula bwokka so kyetukwetaagisa nti jangu tukuyitiremu kikyetugenda okukola naawe kikyoyina okukola kikyotayina kukola manyi muba n'ebibuuzo bingi naye bw'onojja wano okubuuza n'okwebuuza kwa bwereere jangu Mero Medical Center Namirembe Road opposite Pride Theatre wano e Kampala gwebuuza buli kimu kyoyagala. It's a center of circumcision tubeere nga tukunnyonnyola buli kimu bwe tumala okukukomola ne tuteekawo obuwuzi tuteekawo ka bandage n'okajjawo oluvanyuma ojja ne tukajjawo oluvanyuma lwa weeks 2 like this ovaayo ng'oli bwoti n'obeera tukutegeeza nti osigala oyambalanga bulijjo obulumi tubusirisizza ebbwa teririiwo eddagala tugenda dikuweerako erikakkanya obulumi osigala oyambalanga bulijjo era tukuwa akapale akakuyamba okukwatira akasajja mu sides ne katalengejja wansi bweti ne kabeera mu sides bwe kati mukali akapale kati ne bw'oyambala jini eyiga bisambi tenyiga ggumba lya pelvis obeera bwoti sayidi eno oba sayidi eno gy'okatambuliza kwega ne bw'oba otambula tewali kye weekanga nti ngenda kwekosa kuba kali mu sayidi eno ne bw'oba ng'otudde ku boda neekuba kabina kubanga ko kali sayidi eno akapale ako tukakuweerako n'eddagala erikaza tulikuweerako n'eddagala ery'obulumi tulikuweerako oyina freedom okujjanga n'otubuuza omuntu kubira amasimu mujja ne tubalabako bw'oli oluvannyuma lwa weeks 2 ebintu byonna tubikutegeeza nga bwe tubirina wabula ky'oba olina okwewala nga tukomodde mu nnaku 3 ezisooka tukusaba tosamba mupiira tovuga ggaali tolinnya madaala mangi floors 5 olinnya madaala tositula bizitowa kira 5 n'okudda waggulu kuba buli lwositula ekizitowa n'ennyama y'obusajja bwebeera involved n'ey'olubuto n'okusamba omupiira nga bwe njogedde kuvuga ggaali okukola sports mu nnaku 3 tobikola kuba biyinza okukuleetera obuzibu mu weeks 2 mu wiiki ey'okubiri ogenda okulaba wano nga waakaze mu wiiki ey'okusatu nga ne bwonyiga towulira bulumi ng'okuwona kuggwayo oluvannyuma lw'omwezi gumu n'ekitundu lwaki mwezi gumu na kitundu tekyetaagisa ddagala wabula okuwa ennyama ey'omundu okunywera obulungi nga bwe yali originale just time as they say time heals eddagala lyo liweddeyo naye gwokiwa buwibudde omwezi gumu n'ekitundu omusajja ennyama yeeba enywedde naye omwana omuto munaku 9 yaaba akaze ebibyo biwedde teyeegatta tukusaba mu mwezi ogumu n'ekitundu temuli mu kwegatta ate si buteegatta gwokka naye n'okwewala ebintu ebikuleetera okusituka ng'omusajja kuba bw'oba n'okusituka osituzi kuleeta obuzibu wuzi zinyweza ennyama eddewo ate nga zireeguuka so weewale by'omanyi ebikuleetera okusituka ng'omusajja naye waliwo okuyimirira okuli nakyo okwo kugenda kubeerawo even the following day singa okuyimirira okwo okuli nakyo kuba kuzze tukubuulira ki ekyokukola tewali ddagala ligenda kusirisa kuyimirira wabula tukubuulira kikyokola nga nakyo ng'embeera eyo ey'obutondeze era musawo awo wennyini ogenze n'oyogera ku nsonga eyo ng'obwedda nkuliiza omalirize naye nga muli mpulira kinsiiwa era mbadde njagala era nga wenzija nti kati omuvubuka ali eyo kuba mulimu abavubuka nga yo obugumiikiriza era mbalina kubuuza ku bbanga kiri alina okukola ki ogumiikiriza naye musawo bw'oyogedde ku mwezi gumu n'ekitundu okugumiikiriza omwezi gumu n'ekitundu nga takola kinga teyeegatta nga musawo ekyo kizibumu toyinaawo ku option ndala gy'osobola kubawa omwezi ogumu n'ekitundu singa omanya obulungi bwagwo then ogenda kukikkiriza nti mwezi gumu na kitundu si gwakuwona weeks 2 wawona dda
eyokusatu tewali bulumi obuwuzi bubuze ng'olabira ddala bayirawo oba mukalu nga gwe kungulu olaba oli fine naye ennyama y'omunda era ennyama ey'omunda spongiosum ne cavanosa zibeera zirina okuddayo ne zinywera original. Kino kikuyamba kunywera omwezi ogumu n'ekitundu ku lw'obulamu bw'omulundi ogwo mu bulamu. Omuntu ali eyo yenna ng'omanyi omugaso gw'onoonya ekyo tekigenda kuzitola. Ekitegeeza musawo badde ogambye nti mu wiiki 2 ene skin y'okungulu ebeera ekoze eki? Kati mu wiiki 2 tasobola kugira kwa mulimu nga ne wiiki 2 omuvubuka ali eyo ng'aba yeerekereza nnyo. Weeks 2 okaze eyokusatu olaba tewali bulumi ne bw'okanyiga bw'oti towulira. Naye singa weetantala ne weegatta n'oteeka pressure wano kalayini kana ketwagenda okulaba nakalinga akagirita kasobolera ddala okweyubula eno skin nedda eno ekyo kye wandiyagadde kibeere ku bulamu obwo mwezi gumu na kitundu. Musawo ekyo kigenda okubaawo kuwoninga ng'okikoze skin eno eba eri wiiki munda esobolera ddala okudda emabega n'eno nedda mu maaso n'obanga gwe baakabaaga. So tukusaba bugumiikiriza n'omukyala ate tukusaba mugambe by the way omukyala mugambe ko ng'ogenda okwekomoza amanye nti bagenda kukomola aleme kutiizinga era n'okuyambako okulaba nti tewabaawo mbeera ey'obutategeeragana. Musawo ensonga eyo njiwulidde naye nze ŋŋanze sekinnoomu oba oli awo era mu nsonga eyo nja kukubiriza nnyo abali eyo abatulaba naddala abazadde abaana tubakomole nga bakyali bato. Tolinda kukula oba omwana oyo kati omwana buli w'olinda akula oba ogenda kubanga omukotogedde nti oba oli awo ne challenges zabeera agenda okufeesinga ng'akomoleddwa ziba nnyingi era mu maaso kaawo musawo ojja kuba otuyitiramu ne ku challenges ezo abali eyo babeere nga babisuubira bazimanye ti agenda okujja naye nga ne challenges ezo azikola ki azisuubira. Kwakati nze ŋŋanze omusajja ŋŋanze oyinza okuba nga ye weakness yange wakati nga ne wiiki ate 2 ndaba nazo ziba nnyingi nnyo. Okisegera musawo ti wiiki 2 wendaba nga ziba nnyingi ate oŋŋamba omwezi gumu n'ekitundu nze musawo oba onzise bussi ate nga sirinzekka era gye bali abavubuka bangi nga ye ne weebeera wiiki emu awulira dda nga tasobola kukola ki kistandinga ng'ate oba oli awo mulimu n'obutonde. Kwati musawo ayogedde ku nsonga eya nti ayina okulaba nga yeetangira ebyo bimuleetera mu mbeera ey'okusituka ng'omusajja ekintu ekitali kyangu mpozi ng'agenda kubako weyeekuumira mu nnyumba abeerawo ng'akoze eki ng'awummudde amanye nti asijja agenda ku social media sijja kukwata simu sijja laba ka TV sijja tunulako yadde mu ddinisa naye bw'abanga omuntu mukozi musawo tojja kumugamba nti alina okujja mu kibuga nti anaatambula yeesibye amaaso aleme okulaba ku byana ennaku zino ebitiiribiza mu mbeera ng'eyo. Kati mu mbeera eyo musawo mbadde nsaba tugendemuko mukuumula katono nnyo tugenda kubeera nga tukomawo otubuulire weeyongera okutubuulira ne ku biki omuvubuka ali atakomoleddwa biki byabeera alina okusanga oba disadvantages byalina okusuubira oba oli ojja tubuulirako ne ku challenges ze balina osuubira nga bamaze okukola ki okukomolebwa. Kale katugendeko mukuumulamu katono nnyo tugenda kuba tukomawo tovaawo ku mpewo zo eza GTV program omuvubuka. Alright, kale mukulikeeyo nnyo mwena ababadde mu kuwumulamu mwebale kwekumira ku mpewo zammwe eza GTV era nga bulijjo program omuvubuka era nyonge okujjukiza nti it's a youth empowerment program mwe tukuleetera abasawo kati tukuleetera emiramu egy'enjawulo mwe twogerera mu bintu ebisobola okuyambako gwe omuvubuka okubeera nga weegattako oba olyawo mu bulamu tukuleetera ebintu eby'enjawulo mu different fields ng'olunaku leero tukuleetedde omusawo nawe omuvubuka ali eyo omanye obere informed about n'emigaso egy'okubeera ng'okola ki ng'okomolebwa. Kale musawo tukomyewo nnyo tuvulidde dda mukummula kati nkomyewo gy'oli musawo omuvubuka ali eyo nti atali mukomole biki byasanga era abeere ng'ebyo abimanyi. Disadvantages oba ebisoomooza ngenda kusookera ku gwe bakomodde kuba naawe nnyina okubuulira ki ekigenda kiyinza okukusoomooza nga bakukomodde. Ebisoomoozaamu bye bino ogenda kufunayo ka pain wazze toyina pain ogenda kufunayo ka pain k'akayiso. Kyokubiri ogenda kubeeramu ne ka discomfort
olw'ekiwundu ky'olina. Ekirala nti ogenda kubeera nga toli mu functions zo ng'omusajja n'omukyala okumala akabanga. Ebyo byo bisuubire bigenda kubaayo. Okay, ka pain, discomfort n'okubeera nti ebbanga eryo ogenda kubanga toweegatta. Ekyo ogenda kibala okiweeyinge obuteekomoza n'obuteekomoza kikyoba okola ekikusingira. Okwekomoza si tteeka. Naye kati oli wadde emboga amaze kandwale STI zange ngende bansasuze emitwalo 12 banzijanjaba ate nga ne bonna baba kujjanjaba. Togenda kwegatta. Kigenda kutwalira omwezi bakujjanjaba ate ng'osasula ssente. Kati okiteeke ku minzaani okwewala endwadde eri n'okugijjanjaba nga ate era teweegatta. Kikyoteeka ku minzaani ekikusingira. Okwekomoza, it's a modern way to go. Please, it's a modern way to go. Beera omulenzi, beera omusajja, beera omuvubuka, yagaliza omwana wo okole ekituufu kwekomoza. Abateekomoza challenges ki ze mulina. Nkugamba abantu kati ekisookerako by the way kitalina medical. Ekintu ekisoomooza abantu, abasajja bajja ennamba ewera ng'ekimuleese omumukomoza ng'omukazi yamuganye. Abakazi they are modern to go bamanya advantage bewala endwadde ezo eza wansi ba reducinga nabo bamanyi nti kansa abakwatira mu ekyo ng'omukyala aganye n'agamba nedda genda bamale kukomoza. Ekitegeeza ennamba ennene esinga obunene ey'abaami bakyala bye babateekako embeera pressure. Ennamba gyeri si wadde si yesinga obunene naye ennamba tugiraba kati. By the way abantu bapiikinze idea ya circumcision. Si bwe guli bwe gwali edda mu myaka giri egyedda nga bikyali bya ddiini. Munnanga abantu bakkiriza okukomolebwa. Omusajja yeereeta n'agamba nkolaako ngende nkole. Tukolako wano ku makya n'okkirira n'ogenda n'okola. Olw'obulungi bw'enteekateeka ne gye tukolako. So omuntu ali eyo mukugambye kisuubire mu community eyo omuntu asobola okugaana. Buzibu kyogenda kubeera ng'oli ku risiki y'endwadde ezo zonna ze twayogeddeko obwedde obutaziddamu oli ku risiki ey'okuzifuna. Ekirala nti ogenda kubeera omuntu bajja wano abaana n'abaana abato ng'omwana agambye abazadde be muntwale mu nkomozi. Primary kids ng'omwana yagamba abazadde muntwale mu nkomozi. Lwaki bwe babeera eri mu biyigo byabwe ng'abalenzi bamumoking bamuyeeya analogo. Kati abatali bakomole beba analogo. Kati bane bana bali ku digital. Abakomole be bali ku digital bebabira bamuyeeya. Babayeeyeyo mu biyigo byabwe analogo. Omwana ne bamuleeta wano nga n'okutya tatya nga n'okuyaayana yeeyaayana nga abalwadde bati naye nga ye omwana yaayagala olw'ensonga bamuyeeya. So ekikulu mu byonna we go medical. Weewale endwadde ezo, weewale obukyafu, weewale risk z'oba oliko eza penile cancer, weewale endwadde zino zonna eza obuuka abiri okubanga bukulindiridde okukuluma olw'okuba toli mukomole. Bukendeezeeko emikisa egyo ogikendeeze. Ne gy'olaga yonna tukusaba nti genda wali musawo omutendeke mukomola. Si buli musawo nti atendekeddwa mukomola. Omuntu atendekebwa levels okusinziira ku ekyo ky'anaakola. So tukusaba gende wali omusawo tunula ku license obeere ng'okomolebwa. Leeta omwana okuva ku weeks 2 tubakomola. Tewali n'abaana tewali kunyiga era tewali kiwundu era eddagala tulimuweerako era tumukolako ng'omwana wo nga tali mu bulumi n'akatono. Musawo kati mu mbeera eyo mbadde era nsaba kuba waliwo wayogeddeko ku muntu omuntu atali mukomole nti abeera prone to certain diseases or like infections biki ebirwadde cancer biki n'obadde okonyeeko bikoone. Mbadde nsaba musawo nti abavubuka abali abatulaba ku programu yaffe eno muvubuka obannyonnyola like in detail obannyonnyole ku ndwadde ezo nti zijja zitya omunnyonnyola omuntu oyo omuvubuka ali yabeere ng'akitegeera. Endwadde ezo zeziriwa nja kumenyako entono. Mbadde nsaba musawo endwadde bw'ogimenya omubuulire lwaki kijja kitya akinnyonnyole okuva ekiviira ku ki then tugende ku ndaba otyo. Okay. Ekisookera ddala waliwo endwadde gye mumanyi gye tusookere ku bintu ebiri common mu bantu gye bayita eya syphilis oba ey'akabootongo. Bwe tujjako skin eyo chances oba ogireduce nze ogifunira mu kwegatta n'omuntu alina akawuka akaleeta kabootongo. Era kabootongo tayita wayita musulo era ayitamu eyo wansi wa skin eyo. Bwe tutyo bwe tugifuna era bw'ojjako ekiriba ekyo oba okendezezza risks ez'okukifuna. Endwadde endala ukandida ne mu basajja gyali akawuka ka Candida albicans
ne mu basajja gyekali ng'omusajja yeetakula ng'omusajja aleeta amazzi amabi mu busajja bwe naye wadde bo balwawo okulaga sayini z'okukira ku bakyala naye ng'akawuka ako babeera nako yamba omukyala wo naawe weeyambe oggyeko sikiini eyo omukyala ne bwona omuzza mu ddwaliro genda bakujjanjabe kandida nga gw'olina ekiriba ekyo akawuka ako weekali mu sikiini eyo bagenda kubanga bamujjanjaba nga gwe bookamuzaamu bwe bamujjanjaba gwe bookamuzaamu abakazi bangi bajja nga ye buli lwajja kandida omwami wamujjanjabisiza nedda obanga ayoza ng'oyanika mu ttaka wa mukwano ogenda kutukuza ddi n'oyoza nozza mu ttaka n'oyoza nozza mu ttaka so ojjako ekiriba ekyo okyefunira mu kwegatta abamu mu biyigo naye bw'ojjako eddiba eri oba okiyambyeko endwadde endala mu luzungu mu luganda sizimanyi ze happies waliwo endwadde gye bayita genital herpes ereetebwa ku busajja era nayo kawuka ako tukafunira mu kwegatta endwadde endala waliwo endwadde endala gye bayita chancroid nayo ndwadde eri mu kimu ndwadde ezo zetufuna era naye eri mu kwegatta akawuka kava mu kwegatta endwadde endala tulina endwadde endala nga simplex naye eri mu basajja nga naye ebeera awo kasikiini kano hiv sijja mwerabira lubeerera ajja kubeerawo nga tumwogerako nti naye ayita mu sikiini eyo endwadde zonna zengenda okubuulira ezisukka ne mu abiri ziva mu kwebeera ng'olina ekikutu ekyo neobeera ng'oli ku high risk naye bw'okijjako tetugambye wa luganda tozifune naye oba okendezeza emikisa egyo zifuna okay kale musawo era mu mbeera eyo abavubuka abali eyo ndoza batulaba kansuubire nti ofunye oba olabye ofunye enteekateeka ofunye embeera like ekifaananyi ekituufu okifunye ndowooza okirabye lwaki olina okubeera ng'okomolebwa nti emigaso gy'ofuna ng'okomoleddwa oba oliawo n'ebyo gwatakomoleddwa biki by'osobola okubeera ng'osanga ne challenge musawo ne challenge ezo omuvubuka z'alina okusuubira oba oliawo nti byonna akoze eki oba oliawo babitegedde nti challenge z'alina okusuubira nti oba okomolebbwa olina kweyisa bw'oti olina kweyisa bw'oti mu mbeera eyo kati musawo mu mbeera eno olw'obufunda bwakadde mbadde nsaba abavubuka abali eyo obawe ekigambo kyekisembayo oba basibirira entanda abavubuka n'abatali bavubuka kati njogera ku kitonde ekisajja buli kitonde ekisajja okuva ku weeks 2 ez'obulamu jangu nga toli mukomole jangu tukukomole obulumi mukwano tebuliyo nga bw'osuubira bagenda kugamba bingi naye si byebyo bye boogereyo mu community ate era bwe tukomola tukusaba tetuva ova wano nga tukuwadde package yonna kikyoyina okukola nekyotayina kukola tukusaba ate toddeeyo ate ne bakulimba nti anze bwe bakukomola teekako obusa teekako eddagala lino teekako omo tetulina kintu kyonna kyetuteeka ku bukomole eddagala ery'obulumi olimiralimire n'eryekkazi omiralimire so tukusaba bw'ova mu kukomolebwa tokola musawo kyatagambye ekyo kikulu nnyo entanda gye mbasibirira nti n'olunaku lwe tukomizeeko osobola okukola osigala oyambala nga bulijjo ne weeba jinika payipu ogyambala nga bulijjo ekirala nti bwe tukomola eddagala tugenda ddikuwa tobaamu kutya nti siibe bulungi ogenda kusigala oyambala nga bulijjo ogenda kumira eddagala lyo ogenda kukola ekintu kye tukuganye mukwano bwe tuba tukuwa health talk wano tokikola tovuga gaali todduka misinde mu nnaku 3 ezisooka kibeere nga kikuyambako underpanti gye tukugamba gyambala emisana n'ekiro kye tukusaba genda bakomoze twebaza Mero Medical Center Namirembe Road opposite former Pride Center wano e Kampala ekoze omulimu omunene okulaba eddwaliro likola komola kwokka mande paka lwa mukaaga abaana n'abakulu privacy is secured manya abami mwagala nnyo privacy n'okusinga abasajja n'abakazi oyagala ojje oyingire bakoleko ofulume nga tewali n'ategedde naye omusajja okujja mu kiriniki ate ono akaabwa ate ono asesema ate oli ebisa bimuluma they don't want so there is total privacy ekifo kiri open jangu obeere ng'okolebwako kale musawo tweyanziza nnyo tweyanzeege pension gy'owadde abavubuka abali eyo kansubenti nabo bakoze eki basimye era kano nkayisaawo oba oli awo abakyala abali eyo abalina abaami abatali bakomole tubaboole oba osanga tujja okumalawo embeera eyo tubaboolere ddala oba osanga nabo bajja kwekubiriza ogenda muki okubeera nga babakomola kale musawo tweyanziza nnyo tweyanzeege oba oli awo tunasisinkana olunaku olulala tujja kuba nga tukweyongeza
Alright, mbaniriza nnyo mu kanyomero kaffe kano aka current trends. Era nga bulijjo nti mu kanyomero kaffe kano aka current trends twasalawo okuleetera ebintu ebibeera biriko oba ebibeera bitrendinga mu bulamu obw'omuvubuka oba oli awo mu bulamu bw'abantu bonna ebintu ebibeera bitrendinga. N'ate ffe wano ku programu yaffe omuvubuka twasalawo nti tukuleetera ebintu ebyo ebibeera bitrendinga naye nga birina added value oba added advantages mu bulamu bwo ng'omuvubuka. Kati olwaleero tukuleetedde ekyuma mashini gye bayita skin mapping machine. Oba gwali eyo oba wali okiwuliddeko kiyinza okuba nga kipya mu matuugo naye nga tukikuleetedde olunaku olwaleero era ngenda kuba nga nkubulya n'emigaso egikola ki emigaso ezikirimu era bakikozesa batya. Era nyongera okujjukiza nti ebintu bino tolina wogenda bisanga ku TV ndala yonna wano e Uganda. Ogenda banga obisanga ku GTV okka ate ku programu yaffe eno omuvubuka wogenda obisanga. Kati olunaku olwaleero no mashini gye tukuleetedde era ogiraba ondoza ku screen yo ogenda kuba ogiraba ku screen yo. Mashini eno nti gwali eyo ngenda kukubuulira emigaso ekola kiki ekola. Mashini eno nti eyambako mmwe abali eyo naddala abakyala oba oli awo kansooke ddala kummwe abakyala abeetanidde nnyo mu ensangi zino bizinesi zino ez'okutunda ebizigo oba bali nnyo mu skin care. Kati mashini eno ekola nnyo ku mbeereza eza skin care naddala mu abakyala mwabali eyo nti simanyi oyina embalabe zikulemeddeko, simanyi oyina dark spots oba black spots mu face zikulemeddeko, oyina wrinkles. Gwali eyo nti oba oliawo oyagala kulwanyisa bukadde. Mashini eno esobola okubeera ng'ekola ki? Esobola okubeera ng'ekuyamba gwe munnange mwenna wena ali eyatulaba. Ate mashini eno naddala era ngenda kwongera okurekomendinga mmwe abali eyo naddala abakyala abali nga mudiringira mu cosmetics oba oli awo naddala nga ABC Cosmetics mukwano gwange Aida Wemmengo ne wabeerawo ne Nusula Beauty Specialist yali awo asangibwawo enankulabye awo nga katale. Njagala ba recommendingira machines zino nti kibeera beta gwali yadiringira mu bintu bya skin care n'ogenda nga client woyo nti osooka n'omukebera nti machine eno ekuyamba okumanya ekika kya skin y'omuntu oyo gyakola ki gy'abeera alina. Nosobola okumurekomendingira oba oli awo ebizigo ebituufu ebigenda okubeera nga bikola ki nga bikola ku sikini ye. Okiwulira notamala gabeera nga gamuwa bizigo kubanga ebizigo ebisinga bebumbawa bibookya naye ng'olwekyo kwe kivudde nti oba bimwokyeza oba bimukoze bubi naye nga kivudde ku mbeera nti ki oba oli awo tewamanya kika kya sikini ye. Era olunaku olwaleero njagala ompite Dr. Hamdan Mido the dermatologist nti oba omanyi okyategeeza nti dermatologist yoyo amusawo abeera akola kuki ku nsusu. Leero byenkuleetedde munnange gwali eyatulaba. Kati njagala kubuulira mashini eno emigaso ti oba ofunye mashini eno nti erituwe eyamba gwali eyo gwe ali mu bizinesi eya skin care ate eyamba naawe gwe client nga gwazze gwe omulwadde wa skin. Kakisookera ddala nti wobeera olina mashini eno ng'ogikozesezza beera assured nti egenda kuwa accurate skin analysis etya nti mashini eno egenda kusooka esome skin yo obutonde bwa skin yo okitegeera emanye nti biki bye weetaaga skin yene eryetya yeetaaga ki emanye nti oba obuzibu olina nti oyinza okuba nga goze ng'oli muperufu nti owaga skin ye ebeere nga nkyamufu olwekyo oyinza okubeera nga oba kiva ku dehydration oba oli awo nga tonywa mazzi kimala oyinza okubeera nga oba skin ye erina infections ng'ezo nga ze zisiretedde okubutukabutuka. Kati mashini eno ekuwa accurate analysis n'omanya ki kyokola ki kyojjanjaba. Egundi endala omugaso omulala egenda kuwa personalized skin care plans nti gwali eyo gwatunda ebizigo nti bw'oba osinziridde ng'ofunye results eziva mu mashini eyo egenda kuwa plan entuufu gy'ogenda okugoberera okubeera ng'okola ki ng'ojjanjaba omulwadde wo oyo oba oli awo naye abeere ng'asobola okufuna ki afune results ezo ze yeetaaga. Endala nti mashini eno ekuyambako mu process tracking okutrackinga process ti omulwadde oyo like oyo azze okumujjanjaba skin eyo nti skin eyo ekuyambako trackinga progress nti kakati atuuseewa nti avudde kweno stage atuuse kweno oba oli awo n'okumuyambako mukyusizaamu ku bizigo oba oli awo bye yeetaaga okubeera ng'akola ki ng'ajjanjaba skin ye. Nti gundi endala bagiyita early detection of skin problems. Tiwogenda mu mashini oyinza okubeera ng'obaddeyo ng'otandise okubeera ng'osiibwasiibwa owulira naye nga tomanyi buzibu ki ne bw'ogenda ne bakkebera mashini eyo n'ogeamu abo ab'ebizigo ng'oli alina mashini eyo ng'alina mashini eyo asobola okubeera ng'akola ki
ng'akuyambako asobola okudetectinga buzibu ki mangu ng'obuzibu obwo tebunabakola ki tebunaba kubeera na bw'amaanyi nnyo. Waliwo kye tuyita client education and test nti eyambako nti mashini eyo nti n'omuno client wo oba customer ogogenda okubeera ng'okolako ng'oguza ebizigo nti bw'osooka n'oba ng'omunnyonnyola ng'omunnyonnyola n'ategeera ekyo ky'ogenda okukola ki okubeera ng'omujjanyi oba ebizigo by'ogenda omuwa n'omanya nti skin ye eri ku kino ne kino oba olio naye asobola obbeerawo avaawo ng'ali ki ng'ali convinced. N'ekirala nti eno ekyo omugaso omulala nti erina profession like profession and business advantage. Naawe ng'ali eyo gwali eyo atulaba oba gwali eyo ali mu business ya skin care ti mashini eno ekuyambako ne client wono gw'ogenda oguza ebizigo oba bw'oguza ebizigo okumanya nti oli profession ennafu era nekyokola ki gy'oliringiramu nakyo obeera okola ki obeera okimanyi. Kati mu mbeera eyo gwali eyo mwenna mbakubiriza abali eyo mwenna abatulaba abali mu business ya skin care mwetanire nnyo machines ezo eza gundi ezo machines eza skin mapping machines zikuyambako nawe okubeera nga oli profession enough ku mulimu gwo n'okugezaako okumanya nti okola owa bakasitoma abo better quality services oba okifuna. Kale mu mbeera eyo mbadde njagala mbatwalekokko mu kanyomero kaffe akatopo wa badde. Mbaniriza nnyo mu kanyomero kaffe kano akatopo wa badde era nga bulijjo programu yaffe eno bw'ebeera buli wenjogera ku kigambo nti kanyomero kano akatopo wa badde nga tutuuse mu kanyomero katopo wa badde biki by'obeera asuubira gwe omuvubuka ali eyo era nga bulijjo nti mu kanyomero kaffe kano tukuleetera ebintu like tukuleetera innovative skills tukuleetera innovative ideas ng'omuvubuka ali eyo munnanga atulaba wano ku mpewo ze za GTV oba oliawo nawe obeeremu ebyokuyiga twagala ebintu bino tukuleetera innovative ideas zino okope oleme kubeera omuvubuka owa bulijjo obeeko nawe omuvubuka nga bakubiza bulijjo nti omuvubuka olina okubeera omujagujagu okubeera nga nawe obulamu okola osobola catching up n'obulamu n'okubeera nga naawe ogaziya ku nfunayo oba ensawo yo ebintu bino bye tukuleetera tekigaana kubeera ng'olina omulimu gwe oba bakozesa oba weekozesa naye mu free time yo tukuleetera ebintu bino n'ofuna ideas zino oba oli awinza okubeerayo ng'obusobozi obadde tokola ki nga toyina like for example nga obusobozi obuyina naye ng'ate ideas tokola ki tozina gwali eyo kati ku programu yaffe eno omuvubuka tukuleetera ebintu ebyo naawe obeera omujagujagu jjukira nti programu yaffe it's a youth empowerment program tugezaako okulaba nga tukuyambako naawe obeere ng'okyusa obulamu kati olunaku olwaliro mu kanyomero kaffe kano akatopo wa badde tukuleetedde oba nkiyite ntya mu Luganda katukiyite ekyoto gwali eyo munange omuvubuka atwala ku mpewo zo zino eza GTV kiyite ekyoto oba oliawo mu Luzungu kiyite ntya kankiyite cooking stove mu Luganda kiyite ekyoto tukuleetedde ekyoto kino ng'okizimba buzimbi ekyoto kino kyakuzimba era nga wobiraba ku screen yo ti ekyoto kino ozimba kizimbe tokozesa obubulooka osobola okukozesa amabulooka gogona gobeera osobodde kati ngoyo bwe yakozesa obwo bricks obutonotono nabeera ng'azimba ekyoto ekyo ndowooza okiraba engeri gyakikolamu ndowooza engeri gyakolamu design eyo tiyasooka n'afuna n'afuna ebbaafu eyeetooloovu okugyayo sheepu y'ekyoto ekyo tiyakwata ebbaafu eyo eneetooloovu nabeera ng'agiteekako agizimbako obugundi ebbali buno obu bricks okubeera nga bumuwa sheepu y'ekyoto ekyo kyayagala okukola ki okubeera ng'azimba nti ekyoto kino ate munange ekyoto kino kirungi nti kiri 2 in 1 gwali eyo munange atwaba ngera bwekiraba ku screen yo nti osobola okubeera ng'eno olina by'ofumba ku kyoto kino ekinene ng'olina by'ofumba oba for example oba oli mu kufumba nvaazo oba oli mu kufumba mmere yo ofumba kawungako ate kinene ekyoto kino ekyekulula nenye kikumabbali ate osobola okubeera ng'ate yo okalirira oteesobola oteekako wali eri akatimba nobeera ng'okalirira enkoko yo oba ng'okalirira ki ennyama yo nti ekyoto kino kya mugaso ate muna ekyoto kyo kikozesa nku ate nga tekikozesa nku nnyingi era nga bw'okiraba ku screen yo oteekamu obuku butonotono obuku butono nnyo bw'oteekamu kibeera kikuwa omuliro ogumala okubeera ng'okola ki ate ebyoto ebyo biri bibiri nti kiri 2 in 1 tekiri nti ogenda kukozesa nti ate nooteekeyo enku neenooteekeyo ntu nti ekyoto ekyo nnyini eno wooteeka enku nti bw'ofumbeeza enku ne zikola amanda ago ate g'okola ki g'osembeza n'ogaza mu kyoto kino ekyokubiri n'obeera nga kisobola okuwa ki nti osobola okubeera ng'okolerako ebirala nti oba okalirira enkoko nga bw'obirabaawo okubeera ng'okalirirako ki ennyama yo gwe munnange ali eyo atulaba kati tukuleetera ebintu bino omuvubuka munnange gwali eyo nawe obeeremu ekyokuyiga obeereko kyokoppa mwabali eyo mwenna abazimbi b'ebyoto nkimanya abavubuka gye muli nga muzimba ebyoto naye nga muzimba bino ebyoto ebiri ordinary
okitegeera bino ebyoto ebyedda katukuleetera beerako n'ekintu ekipya kyobeera oleeta ekyoleeta ebintu ebyo I believe bonna bako n'ekintu ekipya ngera bwe nkugamba bulijjo nti mu program like mu bulamu bwaffe obwa bulijjo abavubuka abali eyabatulaba nti ekintu kyokola si gwe wekka kikola kitegeeza abantu bangi ababikola bw'obanga oli muzimbi wa byoto kitegeeza si gwe wekka azimba ki ebyoto naye kigenda okufuula ow'enjawulo gwe munnanga ali eyatulaba beerako n'ekintu ekyenjawulo nti bwe babanga mwena muli bazimbi ba byoto yesi nawe ozimba kyoto n'ekiki that uniqueness okitegeera gwali omuvubuka tulaba that uniqueness ematalinga ogiye ekintu ekyenjawulo tino omuntu bw'ogenda nti omuntu gw'ogenda okugamba nti omuleetedde gundi proposal eyo muzimbira ekyoto ogenda muleetera ekintu proposal eyo ng'akiraba kyanjawulo ku kyerabe wa mukwano gwe oba oli awo okitegeera kati njagala ekintu ekyo ng'ogya uniqueness y'ekintu ekyo ali eyo obeere nawe ow'enjawulo oba oli awo era nga wetukuiza ku programu yaffe n'omuvubuka obeere omuntu omuki omujagujagu ndowooza otunulira ekyoto ekyo ndowooza obiraba engeri gye kitambulamu ate nga tekyetaagisa bintu bingi kikwetaagisa just nti ebintu ebigenda ogiko oba materials ze weetaaga okukola ekyoto ekyo weetaaga amataffaali oba oli awo agatalina mangi gali awo tegagenda kuwera 10 nti oba 10 mmeka oba okitegeera mataffaali matonotono ti ogenda kwetaaga omusenyu oba oli awo omusenyu omutonotono ogenda kwetaaga ne seminti nti tekyetaagisa bintu bingi ne wire mesh osobola ogenda lino gifuna akasente akatonotono gyobeera ogenda okukozesa okubeera ng'okola ki ng'oteekako ebyo kalirira biki n'obuuma bw'obusookera munda teweetaaga biki bintu bingi gwe munnanga ali eyakola ki abeera ng'atulaba eyo ku mpewo zaffe eza GTV mbeera omuntu omukujjukujju omuyiiya okitegeera mbeera n'ekintu ekyenjawulo kati ffe tukuleetera ebintu ebyo obeereko naawe kyoyiga kyokopa gwakola ki gwali eyo munnanga atulaba kale ne mu mbeera eyo njagala okubeera nga mbebaza mwena ababadde naffe okuviira ddala puroguramu yaffe gye yakoze eki gye yatandikidde ababadde naffe nga weekumidde ku mpewo ze eza GTV okuva puroguramu yaffe gye yatandikidde n'okutuuka kati gye yakoze eki gyesembedde mbebaza nnyo weebale kukuuma remote yo era nyongera okujjukiza nti puroguramu zaffe nnyingi zikyagenda mu maaso ku GTV era tovaawo nti puroguramu yaffe eno omuvubuka bw'ebeera ewedde nti awo kyabo puroguramu nnyingi ezigenda okubeera nga zikutuusibwako ezibeera zigenda mu maaso era nyongera okujjukiza nti puroguramu yaffe eno ebeerawo buli lwa 6 essaawa 6 ez'emisana era tubeera ne repeat yayo eddibwamu buli lwa Sunday era still essaawa 6 ezaki ez'emisana era nyongera okujjukiza nti puroguramu yaffe eno oba GTV otusanga ku GoTV kwetuli gwali alina dikoda ya GoTV nawe ali eyo alina dikoda ya free to air still osobola okubeera ng'otufuna nawe ali eyo nayo gy'oli ku mulimu nga toyina access ku TV still toyina nsonga lwaki gy'osobola tuwa nti omissinga programu zaffe ennungi fe aba GTV osobola okubeera nti just download your app okwata smartphone yo mwena abali eyo abalina smartphones abatulaba get your smartphone genda ku Play Store gwakozesa Android genda ku Play Store gwali eyo ali akozesa iPhone osobola genda ku App Store app kweri eyayo TV app osobola gidownloadinga n'oginstallinga mu simu yo kuleetera channels izo nazo oyagala okulaba naffe GTV kwetuli osobola okubeera ng'okola ki ng'otusangako wonna wolina obeera ku mulimu gwo osobola okubeera ng'olaba programu zaffe zonna ezaki ez'enjawulo kale nga sinnabakusiibula kano kankayiseewo abali eyo njagala okutumirako ku bakadde bange abalungi bakadde bange Nambi Rehema amanyikiddwa nga Mama Sifa ekitemwawo Salama mutumirako nnyo n'ekitange Mkapa Muhammad Sande omulungi naye ng'asangibwa ekitemwawe Salama naye mbatumirako nnyo abakadde abalungi abo abanzaala mbatumiddeko nnyo namwe mwenna baganda bange mbatumidde abali abatwala namwe mwenna abavubuka abeekumidde ku puroguramu yaffe n'omuvubuka mwebale nnyo okutuwagira mwebale nnyo okuwagira GTV era namwe abali abaagala okulanga naffe muleete obulango bwammwe ku GTV tusange wano ku Uganda Muslim Supreme Council musobola okubeera nga muleeta obulango bwammwe netubalangira business zamwe ne muzikuba ba customers mu maaso nayo nobeera ng'osobola okugaziya ku customer base yali yatulaba kale amanya asigadde yenze Hamdan Mido nga nzabadde kusuuzako puroguramu ye n'eŋŋanzi ey'omuvubuka kale tusisinkane olw'omukaaga olujja webale nnyo weeraba